Abooluganda ne bannyinaze balamusizzaako nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa mu kiseera kino okujja mu maaso ge nate okuyiga ekyokuyiga kino nga tukkiriza nti Omwoyo wa Mukama yagenda okutuyigiriza. Naye nga tetunnaba tujja kuwaayo okusaba tusobole okubeera nga tweyingira butereevu mu kyokuyiga kino. Ekyokuyiga ekikwata kulongoosebwa kw'ekkanisa ya Seventh Day Adventist n'engeri gye kugenda okukolebwamu. Mu ngeri endala kino nga kiyitibwa okwawulamu ebisusunku okubiggya mu ŋŋano. Kino nno kigenda kuba ekitundu ekyokubiri. Baganda bange ne bannyinaze, mbasaba tusseeyo omwoyo mu kyokuyiga kino. Mu kyokuyiga kino tugenda kweyongera twetegereza obujulizi kubanga mu kitundu ekyasooka twalaba ensonga ez'enjawulo, twalaba eby'emabega byonna, twalaba Ezeekeri we yafunira okwolesebwa, twalaba nti mu Isirayiri yonna waali tewabangawo kulongoosebwa nga kwe twasoma mu Ezeekeri essuula ey'omwenda, era ne tulaba n'obujulizi nga omwoyo w'obunnabbi atukakasa nti ekyo kyo kulongoosebwa kwa kkanisa eya Seventh Day Adventist, nti era Ezeekeri 9 alabikkula engeri ekkanisa gy'egenda okusookerwako okugabana ku kaswanyu k'obusungu bwa Katonda. N'olwekyo mu kiseera kino tugenda kweyongerayo mu maaso tumalirize ekyokuyiga kyaffe kino, naye nga tetunnaba tugenda kusooka tufune ekyokusabako kyaffe kye tugenda okufuna then n'oluvannyuma olwo nno n'oluvannyuma tulyoke tweyongereyo abaagalwa. Ekyokusabako kyaffe tugenda kukisanga mu kitabo eky'omwoyo w'obunnabbi ekiyitibwa tugenda kukisoma wano mu kitabo ekiyitibwa Testimony eyokutaano peegi y'ensanvu-mu-mukaaga paagulafu esooka nga wagamba mujjukire nti tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri kye tugenda okuyiga ekikwata okulongoosebwa kw'ekkanisa oba ekitala ekyokulongoosa kw'ekkanisa ekigenda okubeerawo amangu ddala nga bwe tuzze nga tuyiga mwana wattu nga ne Sunday Law tennaba kutuuka, naye ng'obutamanya bubunye bwonna Mukama kyavudde atuwa omusana guno. Ekyawandiikibwa kino kigamba Testimony eyokutaano peegi 76 paagulafu esooka wagamba nti ndagiddwa nti obutakkiririza mu bujulirwa buzze nga bweyongerayongera ng'abantu bwe badda emabega okuva ku Katonda. Muwulire ebigambo bino abaagalwa, ndagiddwa nnabbi yagamba nti obutakkiririza mu bujulirwa buzze nga kweyongerayongera ng'abantu bwe badda emabega okuva ku Katonda. Kibunye wonna wakati mu ffe okwetooloola amatwale gonna. Naye batono abamanyi amakanisa gaffe kiki ekigenda okubeera nga kigatuukako. Nalaba nti mu kiseera kino tuli wansi w'okugumiikirizibwa eggulu, naye tewali n'omu asobola kunnyonnyola kino kinaamala bbanga ki nga kigenda mu maaso, agamba ekyokugumiikirizibwa. Tewali n'omu amanyi kisa kyenkanawa obunene ekiteekeddwawo gye tuli. Naye batono abeewaddeyo n'omutima gwabwe eri Katonda. Waliwo batono bokka okufaananako n'emmunyeenye mu kiro eky'omuyaga abaakaayakana wano ne wali wakati mu bire. Muganda ye ne mwannyinaze, ebigambo bino bikulu, nsaba tubifeeko. Nnabbi yalagibwa nti obutakkiririza mu obujulirwa by'ebitabo eby'omwoyo w'obunnabbi bye tumanyi obulungi Kristo ng'awa obujulirwa, kubanga okutegeeza kwe mwoyo w'obunnabbi. Ebigambo ebyo wano nnabbi yalagibwa nti obutabikkiririzaamu buzze nga bweyongerayongera ng'abantu bwe badda emabega okubeera nga bava ku Katonda. Era n'alaga nti kyetoolodde okwetooloola mu matwale gaffe wonna, kyokka nti batono nnyo abamanyi kiki eky'okutuuka ku makanisa gaffe. Mugande ne mwannyinaze, n'ebigambo bino bye tuli mu kuyiga batono nnyo ababimanyi, naye bw'oba nga oweereddwa omukisa nga ggwe omu ku batono abo
omwoyo w'obunnabbi bye yalanga wano oweereddwa omukisa era nsaba omukisa ogwo ogukozese. Nnabbi yalagibwa nti tuli wansi w'okugumiikirizibwa eggulu, naye tewali amanyi oba kino kinaamala bbanga ki nga kigenda mu maaso nga tugumiikirizibwa bwe tutyo. N'olwekyo oba nga yayogera mu kiseera ekyo, kaakano tuyimiriddewo, twebaza Mukama nti atuteereddewo emyaka egiwera okubeera nga tugumiikirizibwa. Kuba omuweereza wa Mukama ono yavaawo 1915 n'okutuuka leero tukyaliwo nga Mukama atugumiikiriza era atuleetedde okulabula. Tewali amanyi kisa kyenkana wa ekiteekeddwa ku kkanisa eno, naye Mukama agambye nti waliwo batono abeewaddeyo eri Katonda, waliwo batono bokka akufaanako emmunyeenye mu kiro ky'omuyaga abaakaayakana wano ne wali wakati mu bire. Muganda ne mwannyinaze tusaba era nsaba Mukama atuyambe obeere omu ku batono abo, mbeere omu ku batono abo, ate tweweeyo okusobola okutegeera biki ebyogenda okutuuka ku makanisa gaffe, ng'ayogera ku makanisa aga Seventh Day Adventist, kuba nnabbi Sister White awo ge yayita amakanisa gaffe. Obutakkiriza mu byongoyo w'obunnabbi kabutuveemu muganda we ne mwannyinaze, kubanga kyalabulwa tuleme okutuukiriza obunnabbi mu ngeri embi efaana bw'etyo. Katusabe. Taata omwagalwa, tulamu butaggwaawo, tukwebaza kuba olina ekisa kingi n'okwagala kungi gye tuli. Tusonyiwa olw'obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Wa omukisa oyo avuddeyo okuyiga ekyokuyiga kino. Katonda waffe, ekyokuyiga kino, ekitundu kino ekyokubiri, kitugase okweyongera okutegeera ekyo ekigenda okutuuka ku makanisa go. Tweteeketeeke bwe tutyo tusobole okuwonawo Katonda waffe mu kulongoosebwa okugenda okubaawo. Kannema okwogera ebyange, wabula Omwoyo wo ayigirize ebyoyagala njigirize Mukama. Abantu bangi basobole okuganyulwa, emyoyo gyaffe ng'osookera ku bwange girokolebwe, tuwone ensene ey'ekibi. Ekisaawe kye tuyigirize Mukama, twegayiridde okuyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo wo Omutukuvu ne Kristo Yesu eyatufiirira. Amiina. Muganda wange ne mwannyinaze, tugenda kweyongera mu kyokuyiga kyaffe kino ekikwata ku kulongoosebwa kw'ekkanisa, naye nga kino kitundu kyakubiri. Mu kitundu ekyasooka twetegereza ebintu bingi ne tulaba nti ekkanisa eno waliwo omusango ogugenda okujja ate nga gusookera mu yo, naye nga bangi tebakimanyi, nga Peetero ekisooka 4:17 bw'agamba. Omwoyo w'obunnabbi n'atunnyonnyola bulungi n'atutwala mu Ezeekyeri essula ey'omwenda, era ne ku mulundi guno gye tugenda okuddamu nga tusome nga tutandika ekyokuyiga kino. Olwo nno tweyongere okwetegereza obujulizi okuva mu bujulirwa obw'omwoyo w'obunnabbi, kiki ky'annyonnyola ku kyokuyiga kino. Naye tetwerabira nti twalaba, abaagalwa, nti emabega mu Isirayiri tewabangawo bintu bino ng'ebinnyonnyolwa mu Ezeekyeri. Twalaba nti n'okwolesebwa kwe baali bali mu bunyage, era yali omu ku banyage bwe yaweerwa okwolesebwa kuno nnabbi wa Mukama Ezeekyeri. Eno tulaba nti obunnabbi buno bwalagulwa ku Yuda ne Yerusaalemi, ng'ebyo y'ekkanisa ya Katonda gye tulimu olwaleero, muganda we ne mwannyinaze. Mu kiseera kino tugenda kusooka tusome Ezeekyeri essula eno ey'omwenda, tuddemu tugisome okuva ku lunyiriri olusooka tukome ku lunyiriri olw'11. Ezeekyeri agamba nti awo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene mu matu gange ng'ayogera nti, sembeza abo abakulira ekibuga, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekizikiriza mu mukono gwe. Kale laba, abasajja 60 ne bajja nga bafuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'engulu ogwolekera obukiika obwa kkono, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekitta mu mukono gwe. N'omusajja omu wakati mu bo ayambadde bafuta ng'alina ekikompe ekya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato. Ne bayingira ne bayimirira ku mabbali g'ekyoto eky'ekikomo. Awo ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali kirinnye okuva ku kerubi bwe kyali okutuuka ku mulyango ogw'ennyumba. N'ayita omusajja ayambadde bafuta eyalina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato. Awo Mukama n'amugamba nti, genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikkowe era abakaabira emizizo gyonna egikolerwa wakati mu kyo.
N'abalala n'abagamba nze nga mpulira nti mmwe muyite mu kibuga nga mumuvaako ennyo mufumite, eriiso lyammwe lireme okusonyiwa so temubanga na kisa. Muttire ddala omukadde n'omulenzi, n'omuwala n'abaana abato n'abakazi, naye temusembereranga muntu yenna aliko akabonero, era musookere ku watukuvu wange. Awo ne basookera ku bakadde abaali mu maaso g'ennyumba. N'abagamba nti ennyumba mugyonoone, mujjuze empya abattibwa mufulume. Awo ne bafuluma ne bafumitira mu kibuga. Awo olwatuuka bwe baali nga bafumita, nange nga nsigaddewo ne nvuunama amaaso gange ne nkaaba ne njogera nti woowe Mukama Katonda, onoozikiriza Isirayiri yenna afisseewo ng'ofukira ddala ekiruyi kyo ku Yerusaalemi? Awo n'aŋŋamba nti obutali butuukirivu bw'ennyumba ya Isirayiri ne Yuda bungi nnyo nnyini, n'ensi ejjudde omusaayi, n'ekibuga kijjudde okulya ensonga, kubanga boogera nti Mukama yaleka ensi, so Mukama talaba. Era nange eriiso lyange teririsonyiwa so sirisaasira, naye ndireeta ekkubo lyabwe ku mutwe gwabwe. Kale laba, omusajja ayambadde bafuta eyalina ekipompo ekya bwino mu kiwato n'azza ebigambo ng'ayogera nti, nkoze nga bw'ondagidde. Muganda we ne mwannyinaze, ebigambo bino biwulikise bulungi nnyo gye tuli, era tulabye okulongoosebwa okwo nga bwe twasoma era mu kusooka nga bwe twabisoma, tulabye ebintu eby'entiisa ebyaliwo, okuttibwa kw'abantu okwaliwo, era Mukama n'alagira nti eriiso lyo terisaasira, ttira ddala, ennyumba yonna gijjuze abattibwa. Tugenda kweyongerayo tulabe omwoyo w'obunnabbi by'ayongera okutunnyonnyola ku nsonga zino. Waliwo abantu bangi abagamba nti bino ebigambo bye tusomye nti mwana wattu kabonero bubonero, era nti tebigenda kubeerawo, wabula kabonero bigambo ebyakabonero, naye emirundi egisinga obungi nga n'akabonero ako tebakannyonnyola oba kategeeza ki. Naye ka tusome wano omwoyo w'obunnabbi atunnyonnyole mu Testimony eyokusatu, peegi 267, paragulaafu esooka, tujja kusoma n'eyookubiri. Agamba nti baani abo abayimiridde mu kuteesa kwa Mukama mu kiseera kino? Beebo abawolereza ebikyamu ebikolebwa mu abo abeeyita abantu ba Katonda, era abeemulugunya mu mitima gyabwe bwe kitaba mu lwatu, nga beemulugunyiza abo abanenya ekibi. Beebo abayimirira nga babalwanyisa era ne bekkiriranya n'abo abakola ekikyamu. Mukama agamba nti nedda, ekyamazima okuggyako nga beenenyezza ne baleka omulimu gwa Setaani mu kuyigganya abo abalina omugugu ogw'omulimu, era ne mu kuwanirira emikono gy'aboonoonyi mu Sayuuni. Ekitali ekyo tebalifuna kabonero akabasemba aka Katonda. Abaagala twetegereze ebigambo ebyo. Abuuzizza nti baani abayimiridde mu kuteesa kwa Katonda mu kiseera kino, n'abuuza nti beebo abawolereza ebikyamu ebikolebwa mu bantu ba Katonda nga babiwolereza mu kyamu oba mu mitima gyabwe oba mu lwatu. Beebo abeemulugunyiza oba abo abalwanyisa abo abanenya ekibi. Beebo abayimirira n'abo abekkiriranya n'abo abakoze ekikyamu. Mukama n'ayanukula nti nedda, si be bo, era agambye nti okuggyako abantu abakola ekyo nga beenenyezza ne bava ku mulimu gwa Setaani ogw'okuyigganya abo abalina omugugu gw'omulimu, era ne bakomya n'okuwanirira emikono gy'aboonoonyi mu Sayuuni. Abaagalwa ekigambo okuwanirira mikono gy'aboonoonyi mu Sayuuni kigazi nnyo, era tujja kweyongera okukiyigako, naye Mukama akubiriza nti bwe tubaawo okuteekebwako akabonero, tulina n'okukomya okuwanirira emikono gy'aboonoonyi mu Sayuuni oba gy'ababi mu Sayuuni. Omunno mulimu okugaana okuwagira obubaka obw'amazima g'ekiseera gano ge tuyiga okubeera nga gagenda mu maaso, naye n'oyongera okutwala mu maaso eby'omuzizo ng'owagira boonoonyi mu kkanisa. Agambye abo nno tebalifuna kabonero ka Katonda. Era ayongera n'agamba nti baligwa mu kuzikirira okwawamu okw'ababi okulagibwa n'omulimu ogw'abasajja abataano abakutte ebitala ebissi. Agamba weetegereze ensonga eno
n'obwegendereza. Agambye weetegereze ensonga eno n'obwegendereza. Abo abafuna akabonero akalongoofu ak'amazima akabateekebwamu amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu akalagibwa n'akabonero ak'omusajja ayambadde bafuta, tuze tumujjukira tuva musoma mu Ezeekyeri, beebo abassa ebikkowe era abakaabirira eby'omuzizo ebikolebwa mu kkanisa. Twetegereze abaagalwa, agambye beebo abassa ebikkowe ebikolebwa si mu nsi wabula mu kkanisa, in the church. N'olwekyo eby'omuzizo bye tulina okuba nga tukaabirira byebyo ebikolebwa mu kkanisa, muganda we ne mwannyinaze, so si mu nsi. Tuleme osindiikiriza ebigambo bino nga tubiwereekereza mu nsi, wabula eby'omuzizo Mukama by'agamba bye tulina okussiza ebikkowe n'okukaabirira byebyo ebikolebwa mu kkanisa ye. Okwagala kwabwe obulongoofu n'ekitiibwa kya Katonda kuli mu mbeera nti balina okutegeera ennyo okugenza ewala okw'ekibi era ne balagibwa mu kifaananyi nga abali mu bulumi, ne batuuka n'okubeera nti balagibwa nga abassa ebikkowe era abakaaba. Agamba soma essuula ey'omwenda ey'Ezeekyeri. N'olwekyo mu kusoma essuula ey'omwenda ey'Ezeekyeri tuli butereevu mu kukwatagana n'ekiragiro Mwoyo Obunnabbi Mukama kye yawa okuyita Mwoyo Obunnabbi. Atugamba wano nti soma essuula ey'omwenda. Wano tagamba bansi, agamba ffe Abadiventi okubeera nga tusoma essuula ey'omwenda. Nti naye ekitala ekyawamu ekya bonna abatalaba njawulo wakati w'ekibi n'obutuukirivu era abatawulira nga abo abayimiridde mu kuteesa kwa Katonda era n'okufuna akabonero kunnyonnyolwa mu kiragiro ekyaweebwa abasajja abataano abakutte ebitala. Okwo kwe kuzikirira, kye kitala ky'abo abatalaba njawulo wakati w'ekibi n'obutuukirivu era abatayimiridde wakati mu kuteesa kwa Mukama era abatajja kufuna kabonero, ti okusanjagibwa kwabwe kulagibwa mu kiragiro ekyaweebwa abasajja abataano abakutte ebitala ebissi, ti mugende nga mumuvaako ennyuma wakati mu kibuga mufumite, eriiso lyammwe terisaasira, terikwatirwa kisa, muttire ddala omukadde n'omuto, abazaana n'abaana abato n'abakazi, naye temusemberera muntu yenna aliko akabonero, era mutandikire ku watukuvu wange. Ebigambo ebyo muganda ne mwannyinaze twabisomye mu Ezeekyeri essuula ey'omwenda, naye wano atugambye nti ebigambo ebyo biraga abo abatagenda kufuna kabonero, abatayawula wakati w'ekibi n'obutuukirivu, engeri gye bagenda okusanjagibwamu. Mukama atusasire muganda we ne mwannyinaze awulirize bw'alaba ekyokuyiga kino. Omulimu gw'abasajja abataano be tusoma mu Ezeekyeri, Mukama alaze nti tegulina walala yonna gye gugenda wabula gugenda mu kkanisa, kuba yatugambye nti okussa ebikkowe n'okukaabirira eby'omuzizo okwogerwako mu ssuula eyo kwa mu kkanisa. Eby'omuzizo ebyo biri mu kkanisa, n'olwekyo n'abagambibwa okuteekebwako akabonero abeebo ababikaabirira era ababisiza ebikkowe, n'olwekyo si walala wonna wabula mu kkanisa ye. Katweyongereyo. Mu kweyongerayo tugenda kusoma Other Writings page 118 paragulaafu eyookubiri egamba nti oluvannyuma ne ndaba malayika owookusatu, malayika yali amperekerako n'agamba nti omulimu gwe gwa ntiisa, ekiruubirirwa kye kyanaamiriza. Ye malayika ow'okwawula eŋŋaano okugiggya mu bisusunku, n'okussaako akabonero n'envumbo ku ŋŋaano, n'okussa envumbo era n'okusiba eŋŋaano olw'egganika ly'eggulu. Ebintu bino bigwanira okujjula ebirowoozo byonna era n'okutegeera kwonna. Muganda ye ne mwannyinaze, ebirowoozo byo bijjuzza ki? Malayika ono owookusatu agenda kwawula eŋŋaano okugiggya mu bisusunku. Agenda kusiba eŋŋaano ogisibira eggwanika ly'eggulu. Eggwanika mu byokuyiga byaffe ebinajja tujja kweyongera tuliyigeko. N'atugamba nti ebintu bino bigwana okubeera nga bijjudde ebirowoozo byonna, nga bijjudde okutegeera kwonna.
Muganda ye ne mwannyinaze ebirowoozo byo bijjudde ki? Bijjudde ekyokuyiga kino ekyogera ku kulongoosebwa, ekyogera ku kwawula kw'eŋŋaano n'ebisusunku okugenda okubeerawo mu kkanisa. Twogera ku malayika owookusatu naye tukimanyi nti omulimu gwe mulimu ogw'okwawula eŋŋaano n'ebisusunku. Tumanyi nti omulimu gwe gw'okusiba eŋŋaano agisibire eggwanika ery'eggulu. Kyova olaba Mukama yatugamba wano nti ebigambo bino bigwana okujjula okutegeera kwaffe kwonna. Naye muganda wange ne mwannyinaze okutegeera kwaffe ddala kujjudde ebigambo bino? Bwe kiba nga si bwe kiri tuliko akabuuza, katweyongereyo. Wano tugenda kulaba ng'omwoyo w'obunnabbi ayongera otukakasa nti Ezeekeri 9 agenda kutuukirira. Tugenda kusoma Manuscript Releases esooka peegi 260 paragulaafu eyookubiri. Tugenda kusoma agamba nti soma yiga essuula y'Ezeekeri 9. Ebigambo bino bijja kutuukirira ddala nga bwe biri, literally fulfilled. Ebigambo bino bigenda kutuukirira ddala nga bwe bisomwa oba nga bwe biri. Kyokka ekiseera kiyita abantu beebase. Kino kye tunnyonnyola muganda ne mwannyinaze ng'ekkanisa ya Katonda twebase, kyokka ng'ekiseera kiyita. Kyokka agambye nti yiga essuula y'omwenda ey'Ezeekeri, ebigambo bino bijja kutuukirira ddala nga bwe biri. Kyokka ekiseera kiyita abantu beebase, bagaanye okuwombeeka emyoyo gyabwe era n'okubeera nga bakyuka. Mukama atuyambe muganda ne mwannyinaze tuwombeeke emyoyo gyaffe n'okukyuka, tukyuke ng'ekiseera kikyali. Mu bbanga si ddene, omwoyo w'obunnabbi ayongera n'agamba nti mu bbanga si ddene Mukama tajja genda mu maaso mu bbanga ddene ng'akyagumiikiriza abantu abalina amazima amakulu ennyo ag'omugaso nga gababikkuliddwa, naye ne bagaana okuleeta amazima gano mu bulamu bwabwe obwassekinnoomu. Ekiseera kimpi, Katonda ayita. Onoowulira? Onoofuna obubaka bwe? Onookyuka ng'ekiseera tekinnayita nnyo? Mangu ddala ddala buli nsonga oba buli musango gujja kusalibwawo ku lw'obutaggwaawo. Muganda ne mwannyinaze ebigambo bino nabyo bikulu nnyo gye tuli, bitukubiriza okuyiga Ezeekeri essula 9. Twebaza Mukama nti kino kye tuli mu kukola, n'olwekyo tuli mu kugondera ekiragiro eggulu kye lyawa okuyita mu bujulirwa nti tuyige essula y'Ezeekeri 9 ate n'atulaga nti byakutuukiririra ddala. N'olwekyo omuntu bw'ava wano n'agamba nti ebigambo by'Ezeekeri 9 kabonero aba alimba. Ekigambo literally fulfilled kitegeeza nga bwe tukisoma ate tugenda kweyongera n'okulaba n'obujulizi obulala, naye kano akagambo kategeeza nga bwe bisomwa ddala era bwe bigenda okubeera nga bituukirira. N'atulaga n'okutulaga nti ekiseera kiyita kyokka abantu beebase. Kiraga nti ekintu kino ky'ayogerako ekigenda otuukirira kya ntiisa, tekigwana bantu kwebakiramu, bagwana okubeera nga bazuukuse. Abantu bagwana okubeera nga bawombeesa emyoyo gyabwe era n'okukyuka. Olwekyo ekigenda okubaawo, n'olwekyo si kabonero bubonero, kuba akabonero simanyi we kakoseza ne kalemesa muntu kubeera nga yeebaka. Bagaanye okuwombeeka emyoyo gyabwe. Agambye ekiseera si kyakubeera kinene nnyo, Mukama kyajja okugenda mu maaso ng'atugumiikiriza. Ffe abaweereddwa amazima ag'omugaso amakulu bwe gatyo ne gatubikkulirwa, naye ne tugaana okugaleeta mu bulamu bwaffe obwa ssekinnoomu, akabaate kajja tutuukako. Ekiseera kimpi, Katonda ayita atubuuziza ekibuuzo nti onoowulira? Muganda wange agoberera ekyokuyiga kino. Onoowulira Mukama? Onooyaniriza obubaka bwe? Onookyuka ng'ekiseera tekinnaba kuyita? Kubanga atugambye nti mangu nnyo buli nsonga yakusalibwawo ku lw'obutaggwaawo. Kama atuyambe ekiseera ekyo kituuke nga twalondawo okuyimirira ku mazima era ne tulondawo okuyimirira n'abo abali mu mazima. Ezeekeri 9 gwakutuukirira ddala, si kabonero bubonero. Tweyongeddeyo. Mu Manuscript Releases ey'e18 peegi 183 paragulaafu ey'okutaano wongerera okukkaatiriza bituvuddeko. Wano nno watugamba nti mu ssuula ey'omwenda ey'Ezeekeri mulagibwamu eby'okutuuka ku basajja oba ku bantu ab'obuvunaanyizibwa abatagulumizizza Katonda okuyita mu bwesigwa n'okukuuma ekitiibwa.
agamba mu bigambo bya Kyenvu nti soma essuula eno, soma essuula eno, weetegereze naddala ennyiriri olwokuna okutuuka ku lwomukaaga. Bino si bigambo byange, Omwoyo y'atugamba nti weetegereze naddala olunyiriri olwokuna okutuuka ku lwomukaaga. Nsaba tusome olunyiriri luno olwokuna tuwulire Omwoyo lw'atugamba nti tulwekkaanye nnyo. Olwokuna lugamba mu Ezeekere essuula eno ey'omwenda, olunyiriri olwokuna lugamba nti awo Mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, mu kibuga kanisa, Yerusaalemi kanisa, oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikkowe era abakaabira emizizo gyonna egikolerwa wakati mu kyo. Olwokutaano lugamba nti n'abalala n'abagamba nze nga mpulira ti mmwe muyite mu kibuga nga mumuvaako ennyuma mufumite, eriiso lyammwe lireme okusonyiwa so temubanga na kisa. Olw'omukaaga lwagambye tukomeko, lwo lwa ntiisa nnyo kuba lugamba muttire ddala omukadde n'omulenzi n'omuwala n'abaana abato n'abakazi, naye temusembereranga muntu yenna aliko akabonero, era musookere ku watukuvu wange. Awo ne basookera ku bakadde abaali mu maaso g'ennyumba. Muganda ye ne mwannyinaze agambye twetegereze olwokuna no ppaka ku lwomukaaga tukiwulidde. Olwekyo Mukama atuyambe. Agambye wano walaga ebigenda okutuuka fate ey'okutuuka ku bantu ab'obuvunaanyizibwa naye nga tebagulumizizza Katonda okuyita mu bwesigwa n'okukuuma ekitiibwa. Agamba amalayo ng'agamba nti mu kiseera ekiteeketeeke Mukama Katonda wa Isirayiri ajja kukola omulimu gwe nnyo nnyini, ajja kukola omulimu gwe mu ngeri eya nnamaddala. Abaagalwa, agambye nti mu kiseera ekiteeketeeke, Ezeekeri 9 okutuukirira aliko ekiseera ekiteeketeeke, ate Mukama ebintu byabikolera mu kiseera. Obanga avuddeyo leero okujja atulabule, abaagalwa, y'essaawa tweteeketeeke kubanga ekiseera ekiteeketeeke nga bw'agambye wano kinaatera okutuuka. Mukama waffe yeebazibwa olw'okusooka otuwa okulabula ng'ekiseera ekyo tekinnatuuka. Nsaba Mukama atuyambe, muganda we gw'awuliriza oba agoberera ekyokuyiga kino naye mwannyinaze, ebigambo bino bikwate ku bulamu bwaffe tusobole okweteekateeka okulongoosebwa kuno kutuuke nga tusaanidde era nga tuliko akabonero. Katweyongereyo. Bwe tweyongerayo mu Selected Messages akatabo akookubiri peegi 380 paragulaafu eyookubiri wagamba nti ekkanisa eyinza okulabika ng'egenda okugwa naye si yakugwa. Kyo tukyekkaanye nnyo era ebimu ku byokuyiga bye twateeka ku mukutu guno kwebiri. Bw'oba tukiyiga nga genda okinoonyeeko ekiraga obulungi nti ekkanisa eno tejja kugwa. N'abamu abavaayo gamba nti ekkanisa yagwa bakyamu era si yeffe abayigiriza ebigambo bino, kubanga tuyigiriza bw'ati bw'ayogera Mukama. Weewaawo nga bangi abatayagala mazima bajja kugamba nti abo bayigiriza nti ekkanisa yagwa. Nkiddamu omwagalwa, ekkanisa ya Katonda si yakugwa era ekyo okukiyigiriza kiba kikyamu. Mukama agamba si yakugwa era ayongera n'agamba nti ekkanisa eno yakusigalawo ng'aboonoonyi baliwewebwa okugivaamu. Ebisusunku okwawulibwa okuva ku ŋŋaano ey'omuwendo. N'agamba nti kino kintu kya ntiisa, it is a terrible ordeal, kino kintu kya ntiisa, wabula yadde kiri bwe kityo kiteekeddwa okutuukirira. Muganda ye ne mwannyinaze, ebintu bye tusoma mu Ezeekeri singa bya kabonero, Mukama teyandigambye nti kintu kya ntiisa naye yadde kiri bwe kityo era kijja kutuukirira. Singa kyali kya kabonero bubonero kitutiisizaawa era kigambisa ki nti kijja kutuukirira? Nedda n'akatono. Tweyongere okunywereza ddala amazima n'obutabuzaabuzibwa nti Ezeekeri 9 kabonero. Tewali mulala yenna wabula abo bokka ababadde nga bawangula okuyita mu musaayi gw'Omwana gw'Endiga n'ekigambo ky'obujulirwa be bajja okusangibwa nga bawulize era nga b'amazima, nga tebaliiko bbala yadde ettonde ery'ekibi, nga tebalina bulimba mu bumwa bwabwe. Tuteekeddwa okubeera nga tuvaamu obutuukirivu bwaffe
twambazibwe obutuukirivu bwa Kristo. Ebigambo bino omuganda we ne mwannyinaze nabyo bikulu tubyetegereze. Ekkanisa yakusigalawo wabula aboonoonyi bagenda kuwewebwa bagibwe mu kkanisa. N'olwekyo ab'okuva mu kkanisa be boonoonyi, so si ab'amazima. Aboonoonyi be bagenda okugifuluma. Gwe muganda wange agivaamu n'odda wabbali ng'ogamba yagwa. Olaba bw'oba weetadde mu ttuluba ery'aboonoonyi nga weggyemu nawekka, so ng'okuvaamu twakulaba nti bamalayika omulimu ogwo bwe bagenda okubeera nga bagukola, ekyo ekyokuyiga twakiyiga. Erinnya lya Mukama lyebazibwe kuba ayongedde otulabula n'atulaga nti ekintu ekyo kituufu kya ntiisa, era nga bwe tukisoma era nga bwe twatandise nga twogera nti bw'osoma Ezeekeri olaba entiisa ey'amaanyi, naye agambye newankubadde nga kya ntiisa kiteekeddwa okubeera nga kituukirira. Tweyongereyo. Bwe tweyongerayo tugenda kusoma mu bbaluwa eza 1888 bw'ogenda ku muko ogwa 333 paragulafu esooka n'okkirira wagamba nti Mukama asoma omutima ng'ekitabo ekibikkuddwa abantu abatalina kakwate na Katonda bakoze ebintu bingi okusinziira ku kulowooza okw'emitima gyabwe emibi. Mukama alangirira bw'ati eri abo abakoze obubi, abakoze okusinziira ku mitima gyabwe emibi egirowooza. Agamba nti Mukama alangirira bw'ati ku bo: bankubye emigongo gyabwe so si amaaso, newankubadde nga mbayigiriza ne ngolokoka ku makya ne mbayigiriza. Tebampulidde okubeera nga batwala okuyigirizibwa. Tuli wakati mu kuzikirira okw'ennaku ez'oluvannyuma. Ekiseera mangu ddala kya kutuuka. Obunnabbi bwa Ezeekeri 9 bwe bulibeera nga butuukirira. Obunnabbi obwo bugwana okuyigibwa n'obwegendereza, kubanga bujja kutuukirira okutuukira ddala ku nnyukuta esembayo. Abaagalwa, ng'ennyukuta bw'egamba Mukama wano agambye nti obunnabbi bwa Ezeekeri mangu ddala bujja kutuukirira, obunnabbi obwo bulina okuyigibwa n'obwegendereza, kubanga for it will be fulfilled to the very letter. Obunnabbi buno bulina okuyigibwa n'obwegendereza nti kubanga bujja kutuukirira ng'ennyukuta bwennyini bw'eyogera. Omwagalwa muganda ne mwannyinaze, tuleme okuddamu okulimbibwa. Obunnabbi bugenda kutuukirira ng'ennyukuta bw'eyogerera ddala. Era agamba nti era yiga n'essuula ey'ekkumi eraga omukono gwa Katonda nga guli ku mulimu okulaba nga guteekawo enkola etuukiridde era n'enkola ekwatagana mu buweereza bwonna oba mu kukola kwonna kwe yateekateeka mu bikozesebwa bye. Ey'ekkumi n'emu n'ey'ekkumi n'ebbiri era nazo zigwana okubeera nga zeetegerezebwa n'obwegendereza era ne zifiibwako ne zissibwako ebirowoozo. Obunnabbi buno kabuyigibwe ku maviivi mu maaso ga Katonda. Mukama agamba nti tuyiga obunnabbi buno nga tuli ku maviivi mu maaso ga Katonda, ekitegeeza okwewombeeka, okuggyako ng'oggyeewo ebyesittaza okuyita mu oyo gwo ogwakyama by'otadde mu kkubo ery'abangi ababadde nga balina akakwate naawe. Mukama ajja kukyusa amaaso ge agakuggyeko era ne mikwano gyo. Eddiini ey'amazima kwe kubeera nga okoppa Kristo. Abo abagoberera Kristo bajja kweganyisa okwerowoozaako, beetikka omusaalaba era batambulire mu bigere bye. Okugoberera Kristo kitegeeza buwulize mu mateeka ge gonna. Tewaliwo mujaasi asobola kugambibwa nti agoberera omuduumizi we. Agamba nti tewaliwo mujaasi asobola kwogerwako nti agoberera omuduumizi we okuggyako ng'agondedde ebiragiro byonna. Kristo
kyekyokulabirako kyaffe. Muganda ye ne mwannyinaze, Mukama atuyambe tukoppeko Kristo kuba kye kitegeeza okuyitibwa Abakristaayo. Tulina omugoberera, yali muwulize eri ekigambo kya Mukama. Tulabuddwa Muganda ye ne mwannyinaze, tetuli mu nnaku za luvannyuma, era ennaku ez'oluvannyuma ze tulimu, mangu ddala obunnabbi bwa Ezeekyeri 9 bugenda kuba nga butuukirira, era nti obunnabbi obwo kitugwanira okubuyiga n'obwegendereza. Lwaki? Nti kubanga bujja okutuukira ddala ng'ennyukuta bw'egamba. N'essuulira n'atukubiriza okubeera ntuziyiga, tuziyige naye nga tulina ku maviivi. Katwewumbise mu maaso ga Mukama kuba bigambo bya ntiisa. Kitugwanira okutegeera engeri y'okussa ebikkowe n'okukaabirira eby'omuzizo ebikolebwa mu kkanisa ya Katonda. Katweyongereyo. Katweyongereyo. Mu kweyongerayo tugenda kweyongera tusome mu Testimony to Ministers, kitabo ky'abaweereza, peegi 431 paragulaafu eyokusatu. Agamba nti oyo akulemberamu ekkanisa ye era asalawo n'enkomerero z'amawanga atwala mu maaso omulimu ogusembayo ogw'okukolebwa ku lw'ensi eno. Eri bamalayika be abawa omulimu okulaba nga batuukiriza emisango gye. Leka abasumba bazuukuke, kabakwate embeera, kabayingire mu mbeera. Omulimu ogw'omusango gutandikira watukuvu. Abaagala twetegereza ensonga eyo. Agamba the work of judgment begins at the sanctuary. Ng'Ezeekyeri bwe yagamba eri obwedda gye tusomera we tugenda okulaba wansi, ekyawandiikibwa yakiggyayo yakinokolayo n'akijuliza. Omwoyo Nnabbi atukakasiza nti kikakafu omulimu ogw'omusango, n'olwekyo gutandikira ku watukuvu. N'olwekyo bwe tusoma Ezeekyeri 9 tutegere nti tuli mu kusoma omulimu gw'omusango ogugenda okutandikira awatukuvu. Era Mukama yawa bamalayika be nti abawe ebiragiro batuukirize bwe bateeke mu nkola his judgments, emisango gye. Yajjayo ekyawandiikibwa ng'ajuliza Ezeekyeri 9 okuva ku nnya olwokubiri okutuuka ku lw'omusanvu. Kyekyawandiikibwa kye yajuliza. Yava ku nnya olwokubiri okutuuka ku lw'omusanvu. Bagamba nti kale laba abasajja 6 ne bajja nga bafuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'engulu ogwolekera obukiika obwa kkono, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekitta mu mukono gwe. N'omusajja omu wakati mu bo ayambadde bafuta ng'alina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato. Olwokusatu lugamba nti awo ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali kirinnye okuva ku kerubi kwe kyali okutuuka ku mulyango ogw'ennyumba. N'ayita omusajja ayambadde bafuta eyalina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato. Olwokuna lugamba awo Mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikkowe era abakaabirira emizizo gyonna egikolerwa wakati mu kyo. N'abalala n'abagamba nze nga mpulira nti mmwe muyite mu kibuga nga mumuvaako ennyuma mufumite. Eriiso lyammwe lireme okusonyiwa so temubanga na kisa. Muttire ddala omukadde n'omulenzi n'omuwala n'abaana abato n'abakazi, naye temusembereranga muntu yenna aliko akabonero, era musookere ku watukuvu wange. Awo ne basookera ku bakadde abaali mu maaso g'ennyumba. Olw'omusanvu lwe batuwadde ng'olusembayo, lugamba n'abagamba nti ennyumba mugyonoone, mujjuze empya abattibwa mufulume. Awo ne bafuluma ne bafumitira mu kibuga. Mukama agamba, bwe tuba tusomye wano, Mukama agamba nti ki? Mukama agamba wansi wano, Katonda agamba nti nja kusasula amakubo gaabwe ku mutwe gwabwe. Muganda ye ne mwannyinaze, tusabe Mukama atuyambe Mukama amakubo ge tutambuliramu gabeere ag'obutuukirivu, bwe tuzuula we tubadde twawabira. Kye kiseera omwagalwa twenenye, tudde gy'ali ng'obudde bukyali nga tebunnayita, kubanga atuwadde okuyita, tutandike okussa ebikkowe
n'okukabirira ebyomuzizo ebikolebwa mu kkanisa, ebyo nga mulimu okubeera nga ffe bennyini tuwangula ekibi, ate bwe tumala ffe bennyini bye tuwangudde tulabule ne bannaffe ababikola okubiwangula. Twewale ebyomuzizo ebikolebwa, tukole ekyo kyokka ekiri mu kigambo kya Mukama. Bwe tumala naye tetusirika busirisi, tulabule ne bannaffe. Tusaasaanye obubaka buno eri bangi basobole okubeera nga bategeera obubaka obuzza eri ekkanisa ya Katonda mu kiseera kino okututeekateeka olw'omusango ogunaatera okubaawo mu kkanisa ya Katonda ate nga gwa ntiisa naye nga guteekeddwa okubaawo okusinziira ku bw'ati bw'ayogera Mukama. Ka tweyongereyo. Bwe tweyongerayo mu Testimony to Ministers nga tunaatera okumaliriza peegi 85 paragulaafu ey'okubiri agamba bw'ati. Agamba nti abo abawangula ensi, omubiri ne Setaani bajja kubeera nga basaasirwa, be bajja okubeera nga basaasirwa. Agambye nti abo abawangula ensi, omubiri ne Setaani be bajja okubeera nga basaasirwa, abajja okufuna akabonero ka Katonda omulamu. Abo emikono gyabwe nga si mirongoofu, emitima gyabwe nga si mitukuvu, tebajja kufuna kabonero ka Katonda omulamu. Twegendereza abaagalwa, abo abateekateeka ekibi era n'okukissa mu nkola ne bakissa mu nkola bajja kuyitibwako. Abo bokka mu mbeera yaabwe mu maaso ga Katonda abatwala ekifo ekyabo abeenenya era abaatula ebibi byabwe mu lunaku olw'okutuukirira kw'ekifaananyi olw'okutangirira be bajja okutwalibwa era n'okulambibwa ng'abasaanira obukuumi bwa Katonda. Amannya gaabo abalindirira mu bunywevu era abatunula olw'okulabika kw'omulokozi waabwe era mu ngeri ey'amaanyi ennyo era nga balindirira era nga baagala nnyo n'okusinga abo abalindirira amakya g'olunaku bajja kubalibwa wamu n'abo abateekeddwako akabonero. Abo nga bamaze okufuna omusana ogw'amazima nga gwakira myoyo gyabwe, abo nga bafunye omusana ogw'amazima ogwakira mu myoyo gyabwe balina okubeera n'ebikolwa ebikwatagana n'okukkiriza kwabwe kwe baalayira, naye nga mu kifo ky'okukola ekyo abo abawalulwa ekibi ne bateekawo ebifaananyi mu mitima gyabwe ne boonoona emyoyo gyabwe mu maaso ga Katonda era ne boonoona n'abo abeegatta wamu nabo mu kibi, bajja kubeera ng'amannya gaabwe gasiimuulwa mu kitabo eky'obulamu era balekebwe mu kizikiza eky'ettumbi nga tebalina mafuta mu macupa ag'ettabaaza zaabwe. Gye muli mmwe abatya erinnya lyange, enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwaawaatiro byayo. Agamba nti okuteekako akabonero kuno ku baddu ba Katonda kwe kumu n'okwo okwalagibwa Ezeekyeri mu kwolesebwa. Yokaana naye yali mujulirwa ow'ekintu kino, ow'okubikkulirwa kuno okwanaamiriza. Yalaba ennyanja n'amayengo agawuluguma era n'emitima gy'abantu nga giremererwa olw'entiisa. Muganda ne mwennyinaze tuwulidde nga Mukama atugamba okwenenya n'okwatula ebibi byaffe mu lunaku olukulu olw'okutangirira olw'okutuukirira kw'ekifaananyi. Tulina okubeera abalongoofu mu mitima gyaffe, emikono gyaffe nga tuli balongoofu, olwo lwe tugenda okubeera nga tufuna akabonero ka Katonda. Tulabye nti okuteekako akabonero kuno nti kwalagibwa Ezeekyeri mu kwolesebwa. Twakusomyeko dda. Omwoyo Obunnabbi wano atugamba nti Ezeekyeri bwe yalagibwa okwolesebwa okwo kwali kulaga kuteeka kabonero ku bantu ba Katonda. Era n'atugamba nti ne Yokaana naye yali mujulirwa ow'okubikkulirwa kuno okwanaamiriza Kristatoli, okwewuunyisa okwanaamiriza, kubikkulirwa okwanaamiriza nti ne Yokaana naye yakulagibwa. Tujja kweyongera tukirabe, ka tweyongereyo.
Yokaana yakulabira wa? Bw'onaasoma Bayibuli ojja kusanga nga wa Yokaana we yalabira okuteekako akabonero. Bw'onoosoma ojja kubeera ng'abayizi ba Bayibuli tukimanyi bulungi abaagalwa nti Yokaana we tulabira we yalaga okuteekako akabonero k'Omwoyo Omunnabbi atugambye nti naye eyayolesebwa okuteekako akabonero ku bantu ba Katonda. Tetulina walala we tujja kukisoma wabula okuggyako kukisanga mu Kubikkulirwa essuula ey'omusanvu. Essuula ey'omusanvu tujja kugisoma tuwulire, tuve ku lunywa olusooka tulabe nga ne Yokaana naye yalaba okuteekako akabonero kuno. Oluvannyuma ne ndaba bamalayika bana nga bayimiridde, nsoma Kubikkulirwa essuula musanvu olusooka ntuuke ku lw'omunaana. Oluvannyuma ne ndaba bamalayika bana nga bayimiridde ku nsonda nnya ez'ensi nga bakutte empewo nnya ez'ensi, empewo yonna ereme okukunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja ng'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Ne mpulira omuwendo gwabwe abaateekebwako akabonero baali kasiriivu mu 4,400 abaateekebwako akabonero okuva mu bika by'abaana ba Isirayiri. Ab'omu kika kya Yuda abaateekebwako akabonero 1,200, ab'omu kika kya Lewubeeni 1,200, ab'omu kika kya Gaadi 1,200, ab'omu kika kya Aseri 1,200, ab'omu kika kya Nafutaali 1,200, ab'omu kika kya Manaase 1,200, ab'omu kika kya Simyoni 1,200, ab'omu kika kya Leevi 1,200, ab'omu kika kya Isakaali 1,200, ab'omu kika kya Zebbulooni 1,200, ab'omu kika kya Yusufu 1,200, ab'omu kika kya Benyamini abaateekebwako akabonero 10,200. N'olwekyo muganda ne mwannyinaze awo we tusomye weewo Yokaana we yalabira ng'Omwoyo Obunnabbi bw'atugambye nti ne Yokaana yalaba okuteekako akabonero kuno. Weewo we tusomye naye we tusomye tulabye nga boogera ku mitwalo 14,400. Muganda ne mwannyinaze ekyokuyiga ekyo tekiyigibwa kibuzaabuzibwa, buli muntu akyogerako bubwe so ng'ate wano watulaze nti okuteekako akabonero abaateekebwako akabonero bali emitwalo 14,400. Ekyokuyiga ekyo mu byokuyiga byaffe wano tujja kukiyiga nakyo tukiteegere mu bujjuvu bwakyo bulungi ddala, tuveemu okubuzaabuzibwa nga bwe kubaddewo ne ku byokuyiga ebirala, kubanga kye kimu ku byokuyiga ebiri mu mazima g'ekiseera ag'omulembe guno ge tulina okuyiga tutegeere tuyinza tutya naffe okubeera mu muwendo ogw'abo ab'okuteekebwako akabonero abalagibwa wano ng'abali emitwalo 14,400 era nga balagibwa n'ebika byabwe. Tujja kulaba amakulu gaakyo agannamaddala nga bwe tugenda mu maaso. Ka tweyongereyo. Bwe tweyongerayo, Omwoyo Obunnabbi yatugamba wano mu Review and Herald eya Maaci nga 9/1995 yawandiika n'agamba nti nga tumaliriza omwagalwa, yawandiika n'agamba nti katufube n'amaanyi gonna Katonda g'atuwadde okubeera mu mitwalo 14,400. Olabye muganda ne mwannyinaze, tuteekeddwa okufuba okulaba nga tubeera mu bantu abo emitwalo 14,400. Senga si bwe kiri, Omwoyo Obunnabbi teyandigambye nti tufube n'amaanyi gonna Katonda g'atuwadde. Tusomye mu Kubikkulirwa nga batulaga ng'Omwoyo Obunnabbi amaze otugamba nti Yokaana naye yalagibwa okuteekako akabonero ku baddu ba Katonda gye tusomye mu Kubikkulirwa ne tulaba nga 14 be baateekebwako akabonero. Kati Omwoyo Obunnabbi atugambye tulina okufuba n'amaanyi gaffe gonna Katonda g'atuwadde kuba yagatuwa tubeere mu mitwalo 14,400. Tukubirizibwa tutya okubeera mu muwendo ogwo ng'ate tegutukwatako? Ekyamazima kiri nti omuwendo ogwo gutukwatirako ddala era twetaaga okutegeera amazima ago mu bujjuvu kubanga ekigenda okutuwonya kagenda kuba kabonero kokka. Kyokka abaateekebwako akabonero balagibwa nga bali 14. Sister White ng'omwoyo amwogereramu yatukubiriza okufuba n'amaanyi gonna Katonda g'atuwadde tubeere mu muwendo ogwo ogw'emitwalo 14,400.
Tweyongereyo. Tweyongereyo omwagalwa mu kitundu kyaffe kino nga tukimaliriza ekitundu kino ekyokubiri, era nga tujja kuba tusigazza ekitundu kyaffe kimu tumalirize ekyokuyiga kino. Wano bagenda kutulaga nti omulimu guno gwe mulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa ogw'okuteeka akabonero ku mitwalo 14,000 gye tukubiriziddwa okubeera nga tufuba n'amaanyi gonna Katonda g'atuwadde okubeera mu muwendo ogwo. Mu testimony eyookusatu peegi 267 paragulaafu esooka agamba nti abantu ba Katonda ab'amazima era abalina omwoyo gw'omulimu gwa Mukama n'obulokozi bw'emyoyo ku mitima gyabwe ebbanga lyonna bajja kubeera nga balaba ekibi mu bubi bwakyo bwennyini. Ebbanga lyonna bajja kubeera ku ludda lw'abeesigwa era abakolagana mu ngeri nnyanjulukufu n'ebibi ebizza amangu emabega abantu ba Katonda. Naddala mu mulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa. Naddala mu mulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa mulimu ki? Mu kiseera eky'okuteeka akabonero ku mitwalo 14,000 ab'okuyimirira nga tebaliiko nsobi mu maaso g'entebe ya Katonda, bwe bajja okusingira ennyo okuwulira okukwatibwako ennyo okw'ebikyamu by'abeeyita abantu ba Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze, omulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa kwe kuteeka akabonero ku mitwalo 14,000. Naye ddala kino kikolebwa gwe mulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa, si ku lw'ensi naye ku lw'ekkanisa. Ng'ekkanisa kino kyandibadde kiyigirizibwa buli kiseera kubanga gwe mulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa. Bwe guba nga ogusembayo kitegeeza gwe gulina okubeera nga gumalirwako ebiseera. Naye ddala omulimu guno gukolebwa. Agambye nti abantu ba Katonda ab'amazima abalina omwoyo gw'omulimu ku mitima gyabwe n'obulokozi bw'emyoyo bo bajja kubeera nga balaba ekibi mu bubi bwakyo bwennyini era nga bakolagana nakyo ekyo ekibi ekizza amangu emabega abantu ba Katonda. N'atugamba naddala bajja kusinga nnyo okuwulira bwe batyo naddala mu kiseera ekisembayo ku lw'omulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa. Mu kiseera ekyo ekisembayo n'atubuulira omulimu ogwo guliwo mu kiseera eky'okuteeka akabonero ku mitwalo 14,000. N'olwekyo ebikwata ku kuteeka akabonero ku mitwalo 14,000 bye birina okubeera nga bibuulirwa mu kiseera ekisembayo ku lw'ekkanisa oba ng'omulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa. Ayongerako n'atugamba nti kino kiragibwa mu ngeri ey'amaanyi okuyita mu kifaananyi ekya nnabbi kye yakuba eky'omulimu ogusembayo. Wansi w'ekifaananyi eky'abasajja nga buli omu akutte ekitali kissi mu mukono gwe, omu mu bo ng'ayambadde bafuta ng'alina akakompe k'omuwandiisi mu kiwato. Mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikkowe era abakaabirira eby'omuzizo ebikolebwa wakati mu kyo. N'amala n'atugamba nti baani abayimiridde mu kuteesa kwa Katonda mu kiseera kino? Beebo abawolereza ebikyamu ebikolebwa mu abo abeeyita abantu ba Katonda era abeemulugunya mu mitima gyabwe kitaba lwatu nga beemulugunyiza abo abanenya ekibi. Beebo abayimirira nga babalwanyisa era nga bekkiririranya n'abo abakola ebikyamu? Nedda n'akatono, okuggyako nga beenenyezza ne baleka omulimu gwa Setaani mu kuyigganya abo abalina omugugu gw'omulimu era n'okuwanirira emikono gy'aboonoonyi mu Sayuuni. Ekitali ekyo tebalifuna kabonero ka Katonda akabasemba. Bajja kugwa mu kitala ekyawamu eky'ababi ekiragibwa n'omulimu ogw'abasajja abataano abakutte ebitala ebissi. Agamba weetegereze ensonga eno n'obwegendereza, abo abafuna akabonero akalongoofu ak'amazima akabateekebwamu amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu akalagibwa n'okuteekebwako akabonero omusajja ayambadde bafuta be babassa ebikkowe era abakaabirira eby'omuzizo byonna ebikolebwa mu kkanisa, si walala muganda ne mwannyinaze wabula mu kkanisa.
okwagala kwabwe obulongoofu n'ekitiibwa n'okugulumiza Katonda kuli mu mbeera nti bategeera nnyo obubi bw'ekibi, bategeera nnyo obubi bw'ekibi era ne batuuka okulagibwa ng'abali mu nnaku oba mu kulumwa, ne batuuka okubeera nga bassa bikkowe era n'okukaaba. Agamba soma essuula y'Ezeekyeri ey'omwenda. Muganda ye ne mwannyinaze, ekitundu kyaffe kino ekyokubiri wano we kigenda okubeera nga kikoma. Tukubiriziddwa okubeera nga tusoma essuula eno ey'Ezeekyeri ey'omwenda. N'olwekyo okusoma kwaffe essuula eno ey'Ezeekyeri si kwetulinkirira oba okukola ekintu kye tutalina kukola, wabula tukolera ddala ekintu eky'ekiseera kino. Y'ensonga lwaki gano ge mazima g'ekiseera ge tuteekwa okuba nga tuyiga mu budde buno, kubanga ge mazima ge twetaaga, abantu ba Katonda ge beetaaga okusobola okubeera nga bateekebwako akabonero. Muganda ye ne mwannyinaze, tusaba Mukama nga bw'ali ow'ekisa atukwatirwe ekisa, tusobole okubeera nga tutegeera obubaka buno bw'awuliriza, bwa buyiga, bwa bugoberera. Saasaanya omukutu guno eri baganda baffe abalala Abadiventisti abayinza okwagala okwewulirira ku bubaka buno. Omwoyo bw'akugamba nti gano ge mazima. Muganda wange naawe mwannyinaze, tokakanyaza mutima gwo, weeweeyo eri amazima, tuyimirire wamu tukole omulimu gwa Mukama ku ssaawa eno ey'ekumi-n'emu okulabula abantu be ku lw'omusango ogujja. Tugenda kukoma wano muganda wange ne mwannyinaze, teweerabira okulayikinga, teweerabira okusharinga, teweerabira okusubscribinga ku mukutu guno ate n'okunyiga ku kadde, olwo nno buli kyakuyiga kituteekayo obeere nga okoonebwako oba nga bakutegeeza nti waliwo ekyokuyiga ekiteekeddwayo ku mukutu. Mukama yeebazibwe. Ate teweerabira n'okomenti ng'oli wa ddembe okubuuza ekibuuzo kyonna mu komenti, osobola okukiwandiika ne kyongera okubeera nga kiddibwamu. Muganda ye ne mwannyinaze, era osobola n'okutunoonyaako ne ku WhatsApp ku nnamba 0774934755. Tujja kuba tweyongera okuwuliziganya n'okufuna ebyokuyiga bino mu buwandiike, weeyongera okubeera ng'obyekkaanya. Saba Mukama atuwe omukisa. Tujja kusisinkana nate mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekijja okubeera nga kye kitundu ekisembayo mu kyokuyiga kino. Saba Mukama akuwe omukisa. Katumalirize n'okusaba. Taata omwagalwa, atuula mu butaggwaawo, tukwebaza otuwadde omukisa okuwulira ebigambo bino. Bangi bye batamanyi n'osiima okubituwa ffe abaana abato abanyoomebwa. Otuwe omukisa Katonda waffe, ebyokuyiga bino, omukisa guno gw'otuwadde tuleme okugutwala ng'ekyokuzannyisa. Tuyambe okutegeera ekiseera mwe tuyimiridde, tusobole okweteekateeka Katonda waffe. Wa omukisa oyo agoberera ebyokuyiga bino, biyongera obunyiikivu mu bantu bo, yongera okusaasaanya amazima gano eri bonna be weetaaga gatuukeko. Mukama Taata, twegayiridde nga tuyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Muganda ye ne mwannyinaze, katusisinkane mu kitundu ekinaaba kizzeeko, ekitundu ekijja okuddako nga twetegereza ekitundu ekisembayo mu kyokuyiga kino. Mukama akuwe omukisa, tusisinkane.